Ekintu kyoyina okiraba nga tekirina makulu olw'okubanga kikyali mu mikono gyo. Naye ate weewuunye maaso waliwo ayaayaana okukituukako. Ngamba mu abasajja oyinza okubeera n'omukyala ewaka n'omulaba ng'ekitagasa n'omulaba nti yakaddiwa yagwa amabeere, tewali akyayinza kumutwala, naye ng'ate akuli wali mu maaso amutunuulidde, alinda ddi lwaliva ewuwo yamutwale ewuwe, nga ye gwawulira gwe yeetaaga mu mutima gwe, ng'era bw'anaabeera n'oyo obulamu bwe bwonna bwonna bukoze eki? Bukomyewo. Ekintu ky'oyina kitwale nga kyamakulu. Naawe omukyala, omusajja gw'oyina mutwale nga wa makulu. Naye ate bw'akukoowa tekitegeeza nti ese enkomye, kubanga ne boolaba be batimba ku social media be babeera boogerako buli kiseera waliwo abakoowa, naye era ne basanga abo Katonda be yabatondera nga be bateekeddwa okukola ki? Okubeera nabo, era ng'oli waabeera naye awulira nga buli kimu kikoze eki? Kiteredde. Omuntu atakuvaluwinga akutwala nga last option mu bulamu bwe, tomuwa time. Totya kubeera single nga tomanyi kiki kiddako. Mu bwa single muyinza ofunira ki? Omukisa. Mukama Katonda n'akuyambira awo ne weeyagala mu nsi eno yonna yonna nga tokyajula. Buli kimu ekyo ne kikola ki? Ne kitereera. So gwe munnange ali eyo tokaaba olw'okuba omusajja akukyaye, tokaaba olw'okuba omukyala agenze. Waliwo ensonga ekoze eki? Emututte. Waliwo ensonga lwaki Katonda akoze eki? Amututte. Si gwe ali oteekeddwa okubeera naye. Abasinga muwasa abakyala naye nga bw'owasizza si ye ow'omukisa gwo, ng'ogenda muwasa obonebona obulamu bwo paka waali buvaamu, ate owasa omukyala ofuuke naggagga binojjo. Buli ky'otuukako tokyejjusa. Weebaza Katonda olabe kiki ekikola ki? Ekiddako. Nze Ssenga Mabirizi ndi Mulago ku 2 opposite ne church ya Kakande. Bw'onoobeera n'endowooza eyo n'otejjusa obulamu bugenda kukola ki? Bugenda kutambula bulungi, era ebintu bijja kukola ki? Bijja kukwanguyira. Ako nno kabadde kalowoozo.